Butelevu tukwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga oturaba tukwebaza okubanga subscribinga tukwebaliza ddala webalire ddala muganda wange gwa subscribinze webale nnyo webalire ddala kubanga ekintu kyokola kyamaanyi nnyo naye nkujjukizaamu katini nnyo tewerabira okunaba mu ngalo tewerabira kubeera nga ate weekuumanga oli muyonjo sanitizers muzibeere nazo obuntu obwo bubeera nga bufuuyira obuntu obwo bulimu eddagala eddungi obuntu obwo bulungi nnyo mubeere nga mwebikkako nga weriwa mutambule togenda mu bifo biri congested togenda mu bifo newe kibanga okyagala nnyo kiveekola obulamu bwo okubeera nga ate okyali mulamu webale kubengera nga oturaba Big Bro Jamal wendi osida bon child ali ku kamera ebintu ebyo yabikolera byonna mu buli ngeri yonna ate tubikwasaganya tuli timu nene nnyo Recross Yugi naye wali mpola naye nno ebintu bino njagala obeere ng'obimanya gye bitambulira olw'ensonga nti kakati ekiriwo Gulumbye official ate wamu ne Zari omukwano gwabwe gweyongerera ddala genda mu maaso nze naabwe gye bigenda okuggwera sinza kubimanya olw'ensonga mwana mulenzi oyo gwolaba Gulumbye yavuddeyo n'afulumya oluyimba lwe yayise Zarina omukyalo ono gwali naye gwe bayita Zari oluyimba yaluyise Zarina yasooka nakuba user mpozi tulabyeko mpozi nga Zari yennyini akoze bu challenges bungi nnyo azaakola bu challenge bwa Gulumbye official naddala buno oluyimba luno lupya wali user oluyimba olwo Zari yalukoleramuko nga ali was it gym yali mu gym oba yali mu gym walala nakola nga wali user then naddamu nakola challenge endala nga ali mu motoka nga yimba luyimba lwa Gulumbye official kitegeera Zari tumujukira nga mpozi omukyalo w'amaanyi nnyo of course yeeyita Zari the boss ready yeeyita omukyala era omukyala w'amaanyi se yeeyita olw'ensonga alina buli kimu ekyetaagisa okuba nga atambuza obulamu obw'aba celebrity wano mu Africa we tuyinza okigamba sijagamba nti mu Uganda Zari yaliko omufumbo era nga Diamond Platnumz omusajja omuyimbi akwatira w'amaanyi nnyo mu Tanzania ne East Africa nti musajja oyo yamuzaalamu n'abaana n'asobola okubeera nga akikwasaganya mu mbeera eyo bw'etyo bangi nno mmwe mubaddeyo nga mwebuuza omusajja omukazi oyo bakikola atya okubeera nga akwasaganya ekintu ky'abasajja abagagga ba celebrities mukazi yanaaba olweza yalabika yagendako ewa Ssenga Kulanama n'anaaba olweza n'anaaba n'ekyogero so Zari yafumbirwako omugenzi Semwanga era omugenzi Semwanga yamuzaalamu naye abaana era so atambulira awo bw'atyo obulamu bwe obusinga yali nnyo South Africa eyo nga omugenzi Semwanga akyaliwo empozi ne bwe yagenda abeera nnyo e South Africa nga gyakwasaganyiza emirimu gye gimu alina emirimu mingi gyakola ng'ogyeko obulamu buno obwa kubeera nti nno ali celeb alina emirimu mingi gyakola nti recently twamutegerako ku mulimu World Life Center gwe yali emuwadde ogw'okuba nga ambassador okitegeera yali ambassador wa tourism was it tourism something like that n'abeera nga akikwasaganya mu mbeera eyo so omuntu w'amaanyi ddala era twamulabakoko ne Brian White ebiseera by'emabega waliwo emabega awo twamulabakoko ne Brian White yali akyaliko nnyo ne kibeera nga kitambulira awo mu mbeera eyo oba endala so nno Zari the boss ready wetwogerera essaawa zino ali ne Gulumbye official tetumanyi what's going on tukyeyongera okunoonyereza really of course tetumanyi oba waliwo some love affairs oba waliwo ebintu nga mmwe bannakampala ne bannayuganda ebintu tubitambuza nnyo tuyinza okutwambuza ABCD mpozi yavaayoko na clarifying n'agezako otegeeza abantu n'abagamba no tekitegeeza nti naate bwe mba mbadde noono mbw ate mwagala kitegeeza mbw ate bwe mba ne Gulumbye mbw ate mwagala kitegeeza nti bwe mbeera ne gundi mbw ate mwagala so yavaayo na clarifying ensonga n'abeera nga aziteeka ku mmeeza however tulabye ebintu bingi nnyo there is so much attachment okubeera nga ebintu byakola ennaku zino ali nnyo ne mwana mulenzi ono Gulumbye official tetumanyi kikiddako naye nga tujja batumubaleetera ndowooza nja munoonyako by the way ngenda munoonyako Zari the boss ready okubeera nga ndaba ekiki kyatuwa ku ground kyekiriwo ekituufu ngenda kumunoonya Gulumbye nkutumiddeko nnyo of course okimanyi oli kyali wange naye ebintu webityo ebitambula webale kubanga otaba webale kubanga ate owatchinga ebintu bino byonna webale okusubscribinga sijja kwerabira kukugamba beera muyonjo genda onaabe mu ngalo buli woobeera every after minute naba mu ngalo kubanga abantu balabuse bonna abasinga bayina akataasa bayina akadomola bayina ne sabuni tukweyanza nnyo tukweyanzenge just big up